Praise God, dear ones. Hope God is still protecting you. Tumwebaza kuba tukumye fenna. Yeah, so onagwa lero ndese Pastor Buyungo. But before I go any further, njagala kuyisaawo ko kano. Tulina video gye uploadinga 2 days ago. Era newogigenda musobola okitegeera video eriko obujulizi. Particularly bwali bw'abakyala bafumbo. Naye remember tusobola bomalayo bonna, that's why tusalamuko bwe tusobodde ne tubanga tubateekerayo bangi mwavayo ne mucriticizinga video eyo, era mu comment section bangi muli bitter about that video nga mugamba nti obujulizi ngo bumalamu abantu amaanyi. Simanyi abamu waliwo abagamba babiri nti caption zaffe bazita heading zaffe tezikollaboratinga nabiri mu video, which is not true, because for the time we've been here, that's our first time getting that comment. Yes, because this is a team that works together. Si muntu musinze nzeka, si muntu mulala. Like we are a team that works together. We first sit down, talk about some issues, then we come with an answer on what we are going to do, on what we've decided actually. Sigamba nti muntu omu yatula n'awaaki n'awa ekyokukola nedda mikwano. So obujulizi ate nekyala nti mu makanisa ganeno n'obujulizi buno bubeerayo simply because omuntu asobola okuyiga okuva ku mulala. Omuntu obeera ng'ogenda kola nsobi n'owulizaako omuntu ngulu like naawe obujulizi bwe gw'atannakikola, oyinza obutakikola because owulidde obujulizi. Bw'ayita mu mbeera enzibu ennyo n'owulira obujulizi ng'obwo, osobola okuddamu amaanyi n'ogamba nti waliwo ali obubi okusingako. So ebintu ebimu tetubijja nti bakulabisa abantu nti obakola ki no, because ebintu biri all over social media. Mujja kubisanga ku social media platforms ez'enjawulo. It's not only here. So ako munsonyi wekayiseewo naye mbadde nina clearing air about that. So olwanaku olwaleero tuzze okubanga tubaleetera Pastor Buyungo era ngazze okutusomesa ebintu ebireeta obwavu mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Ebyo ebintu nga byo bye bireeta obwavu, wabula nze kenfunyeemu era kenkootezeemu okusinga kabadde kamu kali mu maaso kaawo, obwavu obuzaaliranwa. Obuzaaliranwa buno kitegeeza obwavu bwe twasikira like nga bwa mu family nga tebuli kuggwa omu wabula nga kika kyonna kibulondoola like nga bukirondoola. Osobola beerawo n'okola omulimu n'okola interview bulungi n'ogiyita out of the blue ne bakubira nti tetukyakwetaaga, toyinawo omulimu biki. Kwegamba ebintu ebyo ebitulondoola mu bulamu bw'ensi n'ebyo bwe bwavu nate bwazze okubanga ayogera ku lunaku leero, era ng'atubulidde ensonga ziringa nnya zensobodde obbafunirako, era munzikirize mubawe abirenga ababuulira kuba message esinga yagirina era kyoweetaaga ekituufu yagenda okubanga akikuwa. Nyongera nate okukujjukiza gwe omupya era nga it's your first time here, kyenkusaba kiri kimu nti mukwano gwange subscribinga, soko subscribinge omala oteekeko notification bell. Yes, ebimu ebireeta obwavu ku bulamu bwaffe. Ekisooka engero essula 6 olunyiriri olw'omukaaga paka ku lw'e11. Engero essula 6 olunyiriri olw'omukaaga paka ku lw'e11. Ekitabo ky'engero ye Proverbs essula ya 6 olunyiriri lwa 6. Genda eri enkolooto gw'omugayaavu, lowooza empisa zaayo obeerenga n'amagezi. Eyo terina mwami newankubadde omulabirizi newankubadde afuga, naye neyeeterekera ebyayo ebyokulya mu biro eby'okukunguliramu, neekuŋŋaanya emmere yaayo mu mwaka. Olituusaawo okwebakanga ggwe omugayaavu, oligolokoka ddi mu tulo two? Wakyaliwo okwebaka kutono n'okubongoota okutono n'okufunya emikono okutono okwebaka. Bwe kityo obwavu bwo bulijja ng'omunyazi n'okwetaaga kwo ng'omusajja akutte ebyokulwanyisa. Mukama yebazibwe. Kati ekisooka ng'onoolwanyisa omuzima ogw'obwavu kuba obunafu n'obugayaavu mu bulamu bwo. Oyinza okutuuka nabagamba nti waliwo omuze ogubeera ku bulamu bwo nga gwafuuka kitundutundu ku bulamu bwo nga tokyagulaba naye ng'abantu be bagukulabirako. Gwe nga toyinza kumanya nti olina obunafu, olina obugayaavu.
naye nga kati Katonda akozesa abantu ne babukugambako. Olugambo takkiriza nti yawambibwa obusibe bw'olugambo. Bantu bamala kwetoola baweerako ne bagamba oyitiridde omumwa paka waazuka n'agamba ddala wamma nnina omumwa. Kati njagala Mukama akuyamba ekintu kimu. Waliwo kye bayita ekintu ekikulya mpola, babuyita obunnafu, obugayaavu, bukuliira ebiseera, bukubbira obudde, amakubo agamu ge wandibotoddemu nga tosobola gabotola. Nze nkyogera bwe nti kankikugambe, waliwo ebintu ebimu by'olina okukolera mu biseera byo kaakati nga bw'oneebaka n'ogayaala, waliwo ebirowo ebigenda okutuuka nga ne bw'onoonoonya okukikola nga tokyasobola kukikola. Olowooza amiina eneebaawo. Nze ndi ku muzimu gwa bwavu gwe ntandise. Obwavu, obugayaavu, obunnafu, agambye nti genda eri enkolooto, genda eri enkuyege, genda eri ekiwuka, okyetegereze mu bunyiikivu bwe kirina. Nze baasomesa ekyawandiikibwa ekyo ne ŋŋenda ku kiswa nendeeta enkumi n'entema ekiswa mu ddakiika 2. Ekiswa enkuyege ziba zitandise okukolerawo omulimu gwazo. Ogenda okutambulamu okuddawo wooti ebituli byonna biba bimaze okuzimbibwawo. Ogenda okukeera ku makya kye watemye ziba zizimbyeko n'okusinga waliwo watemye ne zizimbawo ekintu ekirala. Kati Mukama bw'atuukira okukugamba sisita gwe, bulaaza gwe, ogenda ofuna amagezi okuva ku kiwuka. Munyenyeeko munno. Mugambe obeera oli bubi. Mukama bw'atuukira obudde ne bukya ne weebaka, ogenda tutandika okutunuulira okwebakako, okukolako ebiseera byo w'otandika obikutambuzaamu nti waliwo awantu oweebakidde w'otalina kwebakirawo. Abamu Katonda atuwadde ekisa nga waliwo abantu baatugasseeko abatuwanirira mu magenda gaffe naye tetukozesezza bulungi biseera byaffe. Ku Kampala kuno abantu abasinga tetulinaako baganda baffe bannyinaffe, ate n'abamu eno mu bulokole gye tuli abalerativu baatwesamba ne batuleka. Katonda n'akuteerawo ow'omukwano, naye kiruma ggwe gwe bayamba, kiruma ggwe gwe bakutteko bwe bati nga noweogenda ewaka gy'osula nga wavuddeyo nga n'obuliri tobwaze, n'akusuza n'essowaani tozoozezza z'oliriddemu. Kale osaana oba kugenda eri kiwuka kiri weetegereze. Haleluya. Otandise okutegeera Katonda baasindika ku biwuka. Obugayaavu nga bukukutte bwe buti, ebintu bye wakolanga mu budde bwabyo, mu biseera byabwo, n'obikolanga n'obitetenkanya bulungi nnyo, kati ebintu ebimu obigayaaliridde biri awo. Kamebazwe, nze ndi musumba, mpeereza Mukama, n'obusumba buno bwakunyiikira. Naye waliwo ebintu ebimu bye neekansolingamu ne ŋŋamba Buyungo omanyi, tandika ogolokoke, otandika okutambula mu bintu byonna obiteekemu obunyiikivu. Nze ndi wano wadde ku kifo kino kyonna nkitambula n'ekitunuulira ne mbitwalako obuvunaanyizibwa bwonna. Obugayaavu n'obunafu buli we bukwambala bukwambula obuvunaanyizibwa kwebyo Katonda by'alina okukuteekamu. Ekyokusatu nga tulwanyisa omuzimu gw'obwavu, kye tugenda okulwanyisa mu bulamu bwaffe babuyita obuzaaliranwa. Waliwo obwavu nga bwa kika, wenjagala ompuliriza ennyo ng'otega okutuuka bw'oti. Njagala otambuza amaaso ag'omwoyo ku sayidi ya maama wo, ku sayidi ya taata wo. Bwe buba ng'obwavu bwa kika, gwe tosaana na kwebaka, tosaana na kuteeka kyejo mu bulokole, tosaana na kubuzannyiramu, sinziira okutula oguntu. Obwavu bwe buba bwa kika nga buviira ddala ku nsigo ya bwavu nga ya kika, bukuba n'akubeerera omukisa ne bumulwanyisa naye n'afuna obwavu ku lulwo. Ne bw'ogenda mu kika n'okiwasaamu ng'abeewaabwe balina ssente, n'omuwasa omuwala ne bakoddomi bonna nga balina, ne bakukwatira ne batuula ne mu miitingi bakukolera bizinensi ey'amaanyi, kino ekyekika kirwanyisa byonna ne kibikuba. Kujjako ng'omanyi okunoonya Katonda woyitawo. Ne bw'ofuna omusajja ng'alina ssente ziyiika ziti, kizikuba
bwe kiba tezikikubye kizikufulumyamu oba wonoba n'ovaamu n'oddayo ewammwe. Tomanya nekigagala kukyaza wammwe. Oliranga ewaka wakutamye newaba akuzimbidde kalina n'okoowa okulinnya amadaala n'okoowa ebintu byonna n'okoowa amasannyalaze okukubangamu paka woddayo ewammwe mu kattadooba. Yeebazibwe Yesu. Waliwo kye bayita obwavu nga bwa kika ekyo teweewunzawunza kasita okubayo bw'oti ate oba olwana olutalo olukugaggawaza ne bw'omala okuyitamu era ewammwe waliyo ekigolokokamu waakiri ab'ekika batuula mu miitingi ne bakuma ebyoto ne bakekenula akakisa akakuliko nabo babeere kye bagabanako. Waliwo ekintu ky'olina okulwanyisa nga kiviira ddala mu kika. Ate abantu bwe batyo obeera n'obunnabbi obw'amaanyi naye okuyitawo. Mukama akulaga ng'ofunye emmotoka naye ng'emmotoka okujja ewammwe etabanga nakagaali. Ayinayo eggaali ali omu yayabika omupiira eremye n'okudda ku luguudo. Ngambira munno nti ekiri ewammwe kiri kitya? Amanyi twebaza Mukama atuwadde ekisa mu Kampala wano tukuŋŋaana. Haleluya. Era abamu Katonda atukwese teri ategeera gy'ova gwe weetegeererayo. Mutunuulire munno mugambe tolowooza nti wazaalibwa wano Nansana. Ab'e Nansana wano batono. Mugambe ne Musumba Buyungo oyo gye yava naye wala lwakujja wano. Waliwo ekintu nga kiva mu famire. Katonda nga yakuleeta bw'ati n'akkolera ekkubo ly'obulokozi n'akusimba bw'ati. Naye nga bw'otunuulira mu baganda bo n'otunuulira mu sayidi ya maama n'otunuulira mu sayidi ya taata n'ogamba ennyumba eneevaawo ezimbibwe bannaaye. Ng'ennyumba okuyitawo ezimbibwe, ekirooto okuyitawo eky'omukisa gwa ssente, ekyo kyo nga kizibu nnyo. Naye Katonda amanyi abantu be. Nze nina ekigambo kimu kye neenywezaako. Katonda ajja abantu mu nfuufu n'abatuuza n'abalangira. Awo okoyitawo. Bw'okubanga tooki n'olaba nti ekiri ewaffe kiri kiti ojja kuyitawo. Ngambye ojja kuyitawo. Gwe weekwate Katonda. Nabagamba nti mulekeraawo okusabanga abalala we basabasabanga gwe omanyi gy'ova, omanyi Yesu gy'akujje.